Nze Elisa Nicholas Ssekitende tuli ku mbuga y'e Ssaza Buddu ku kkubo erigenda e Bugabira Mbambazira Ttone. Bano be bavubuka ba Buganda bannankoba za Mbogo okuva ku ssettendekero wa Muteesa. Bali ku ttaka lya Kabaka ery'embuga y'essaza lino. Bagezaako okulongoosa ettaka n'ekifo ewagenda okuzimbibwa essomero ly'abaana abato ery'Obwakabaka mu ssaza lino gye bayita kindergarten mu Luzungu. Bakulembeddwamu nno ssentebe Kizabbo ne Kyeyune, tomulaba kubeera ku ssimu naye mu kukwazza enkumpi agikwazza bukwakku era mukambwe nnyo. Musajja mulimi, bano bannabbimbi be muwulira. Ekifo kyonna bakiyooyoose bulungi, batandise na kuteekateeka nnimiro, n'omukungu wa bulungi bwansi tabibuzeemu. Y'omu ku bakulembeddemu enteekateeka era nga we buli obuvunaanyizibwa bwe. Ate n'omukungu Yiga Stephen Ntula yatwalako bulungi bwansi mu ssaza lino, kati atwala byanjigiriza. Akulembeddemu abaana baatwala okulongoosa ekifo ky'Abeene ewanaazimbwa essomero ly'abaana abato. Ze nteekateeka zino ezigenda mu maaso wano olwaleero. Abaana ba Buganda tobalaba kunyiririra mu kibuga, naye enkumbi y'omukyalo bakyagijjukirira ddala. Era balimi bulungi nnyo ng'oyo gwe mulaba aliraanye omukungu. Balima batema evvuunike n'okusunsula ne basunsula, ne banjala, ne bazza eno ne bazza eri, omulimu ne gugendera ddala bulungi nnyo. Tweyanzeege, mwebale kutugoberera bulijjo. Ssaabasajja Kabaka awangaale.